kakati enziba eyaliyo yali ya kifuba. Mutabani abasajja bano n'abakazi kati basazeewo kubbisa kifuba, babbisa kifuba. Tewakyali nti oba magezi oba kukola kutya oba kuyiiya, no, kifuba. Era n'abatuukiriza ebigendererwa bya gavumenti bafune ku nsonyi. Kati 4,000 ze bakuwa ogenda okutiikinga kandidate wa movement, ddala 4,000 zikola ki? Yakozesa abantu baffe nga kondomu, kuba emmere tebaasigaza, buli kimu tebakisigaza, ente tebasigaza n'embuzi. Kati ensagi zino magezi gosobola omuwa? Ate nze nakugamba dda wano mutabani, owulidde oli mwana muto, sirowooza nti bwerabire obimanyi omukema bukemi. Owulidde tulinga Bayibuli. Nakugamba sirina magezi gempati bakabulwa. Nze mwagaza ekintu eki kimu kuva mu ntebe kyemubanje kyokka. Era nze tompuliranga kuba mugamba nti oba kolooti zimba kino kyewasangawo okizzeewo. Nze yantuuka wano era kyemwagaza kintu eki kuva mu ntebe. Naye bakunga mwenna bannaddipi ofiisi ya Nuupu nzigule. Era Oweekitiibwa Kyagulanyi kyeyasoose okutuguza kukunga bantu bajje baleme kuwaba nti nabo bagenda mu NRM. Kubanga mawe yayatudde ekintu kye sirabanga ekyanga wemuukirano. I can't join NRM without my party. I have to go with my party. Nengamba kiki ekyo? Pate eyo mu Luganda kitegeeza sisobola kujoininga kwegatta oba na movement oba NRM movement nga sirina kibiina kyange. So nga amakulu gaakyo alina okutapa n'abantu ababaddeyo, which means n'abantu ne pate gye bayita dipi n'abantu bonna ne bwe bapate yagijja wa kyembuuza yafuna bisa n'agizaala ebisale bimuluma n'agizaala ye yagitondawo yani pate ye etya. Beni Kiwanuka omugenzi mutabani mwabato temubimanyi yafiiririra pate ye ya dipi gye nalimu n'amalaalo ge up to now situddanga situgamanyi bwe gali. Abamu bagamba Amini yamusuula mu pipa ya asidi, abalala nti yamwokya buukya, abalala nti yamusibako ejjinya n'amukasuka mu nnyanja. Teri amanyi kituufu. Kiwanuka yafiiririra ekibiina ekyo. Gwe mawukya kanjenje. Pateyo ogibatiza otya nti olina okugenda ne pateyo? Aba MP aba DP mbalajanira nze maama wammwe. Ndi mukazi mukulu ndabi. Nze nalyavuwala lwa kibiina ekyo. Owulidde? Naye muumye. Mbalajanira. Ba MP mulinde. Ekisanja kino bwe kinaggwako. Mujje muweebwe kaadi Nuupu weeri ebaaniriza mujoyininge Nuupu. Abawagizi mwenna bakansala baani tubaaniriza mu Nuupu. Nkunga mwenna bannayuganda abakooye mu bibiina byammwe abalaba nga temukyalina mugaso. Mbakunga mwenna ab'Enkole, ab'e Bunyolo, Abatoolo, Abagisu, Abanyala, Abasoga, mwebale nnyo ne kye mwakoze. Kikoofiira n'agamba mulina okusasulya byonna bye mwayonoona. Si kunga bantu kwekalakaasa nga mwonoona. Ewaawo ekyo kyabasobyeko. Bina kwekalakaasa mu ddembe. Tambula kuba constitution ekituwa. Naye gwe tibakabulwa oli mutuukirivu. Olyoka ogamba nti bano bajja kusasula bye baayonoonye. Si gwe oviirako ekyo.
Saabakunzi waliwo punga bukunzi otereze embeera eri mu ggwanga tuweewaawo mwenna abali ku Bobi Diehard ku Facebook mwebale abali ku Flashlight Channel Uganda thank you very much for being on this particular show tulina omukadde wamwe gumusinga okwaga bayita Winfried nalusiba amanyikiddwa nga jjajja n'omukyala omu yekka gwe twasigaza amanyi okukunga n'akunga paka newe bale kwera smart sacha katona nti tuli balamu ate bwe tuli kiraka alinnyo ennyonyi kitegeeza ki ab'omunyonyi tobala muli mu bbanga lya Bobi yenze tuli mu okay mukadde wange ensonga nyingi ziri mu ggwanga aze tugenda okuwayamu awamu naawe ekisookera ddala obubbi bwe twalabyeko mu Soroti n'ekyokubiri ebibiina bino okwegatta tetumanyi kitegeeza ki ensangi zino tulina abo abakyaniriza tulina n'abo abagambye wayi bakoze bubi okwegatta kofe mukudde okutusinga tugamba eriso ly'omukulu awaddugala we balaba naye ate abamu ku abo tumanyi abakulu awaddugalira ddala tebakyalaba nga bakadde bali mu ggwanga tulina n'abagamba nti tuve mu byokulonda nabo gye bali wabategedde twabawuliddeko bagamba ebyokulonda tubiveemu aba opposition tuddewa abo weebali tubimulekere bo bwe bagamba bwe balowooza ndowooza yaabwe awo tugenda okutambulira obubbi bwayitiridde ko ne bagamba waayi bwe twegatta mu kwegatta obubbi bunaavaamu kiba bululu kakati mutabani ebintu by'okuba nti musimbyewo abantu bangi aba opposition biwa omubbi ono kondo bimuwa enziba bangono yesimbawo n'oli ne bimuwa ekyani ekyokubba ne bimuwa n'excuse okuba bino byagamba nti yeye yawangula naye bwamwegatta muba ekitole kimu nze era owekitiibwa Kyagulanyi mutabani waffe namusanyukidde nnyo ekintu ekyo kuba yeyakiyiiyizza zo abadde ajja abagamba entakera bannaye twandyegasse nawali yali tanneesimbawo bannaye twandyegasse ku luno ne tusimbawo omuntu omu ne tuba nga titwawula bululu kubugabana bakiyita kugabana bululu bannaffe abamu tibakigula naye nga kyali kya mugaso twabadde olwo akalulu k'ekayunga kano akaali akafa akannuulu nakwedde tuyesimbawo nga bassa omuntu waffe ono gundi fefeka Sserubogo bwe bamutugumbola alyoke bamusibe ku muti waggulu omuntu omulema atambula yeewalula alyoke bamusibe ku muti waggulu bamupaatiikeko ekyokwetuga nga n'omuggo gwe guli mu nju oba yavaayo ati eno awo be bakimanyi kakati enziba eyaliyo yali ya kifuba mutabani abasajja bano n'abakazi kati basazeewo kubbisa kifuba babbisa kifuba tewakyali nti oba magezi oba kukola kutya oba kuyiiya no kifuba kakati bannaffe owekitiibwa Kyagulanyi n'abagaba bannange munaabwe banzibye akalulu bwe batubbye akalulu naye bannaye twegatte tukole amagezi ageegatta ne by-election zino ezijja zonna tuzikole nga tuli omuntu tutuule tumuumuumye tulabe ekyokukola naye bwe tutwala omusajja ono kumujja mu buyinza naye ye taswala bannaffe abamu tebakira naye ku kalulu kano ak'Essoloti bannaffe tebategedde
kati mukulu Robert Kyagulanyi Bwongo kyabagamba kirimu omugaso kubanga mukulu mutabani wange akalulu kannakwedde bwe nkunnyonnyola enziba gye baakabba wali omukyala ono Prime Minister Nabbanja wali omukyala w'e Wakiso mukyala ani mukyala w'e Wakiso yali Senninde Naluyima gwe yajjayo kati balinga bwe bawatendayo okubba obululu okubbira emyala obululu baddira ne bakwata obululu ne babuwa ne batiikinga ne banyiikira ne batiikinga paka lwe bajjuza empapula zaabwe nga ntiikinga nga batiikinga kandideeti waabwe olumala omutiikinga kati ne bapakira mu bokisi z'obululu ne bazzaako ekisaanikira n'essiiru ne bazissaako kati mmwe mujja musaatuuka obulutu bulina kutandikibwa ssaawa emu mutabani sikyo naye nakwedde obululu bokisi bagendanga okugenda bano abaffe nga obululu buwedde okutiikingibwa ssaawa 12 owulidde bannaffe olubadde abantu bamaze okutiikinga ate bakubye batya akalulu ng'obululu bukubwa ssaawa 12 nti batandikira awo abaagala okukuba batandikira ku buli obw'obubbi abantu ne bakomplaininga no kino tikisobola naye bano be badde okutiikinga nga bamagamaganga bakkondo ddala kondo agenda kumenya enju bw'amagamaga ababuuza naye kizze kitya nti obululu buwedde okutiikingibwa buti ng'ate tulina kutandika ssaawa emu baani abagize obululu nabo beemagaza kakati ekivaamu y'engaba ya ssente gavumenti ewa Prime Minister oyo omukyala gundi ne babawa ssente ne batandika okugaba ssente mu bungi bwawa obusente bulinga oba kunyakula ki oba kunyakula ate 4,000 za Uganda era n'abatuukiriza ebigendererwa bya gavumenti bafune ku nsonyi kati 4,000 ze bakuwa ogenda okutiikinga kandideeti wa movement ddala 4,000 zikola ki njagala mutabani mbuulire 10 bwe ziti ate beepakirako za Uganda obadde oziyita nedda mutabani vaayo eyo weebase ziba za Uganda eza wano kyokka alina okwepakirako owulidde kati okwepakira manya nduuze ziba zisigadde 2,000 kuva gy'abeera kati bo bagaba okumanya babbisa kifuba abakyala abo bagaba ssente kifuba ng'ensi eraba baziba era be bawa ssente bavangayo nga baga atuwadde ssente Prime Minister atuwadde 4,000 bano babooda bano bakazi bano bawala nnyaza atuwadde atugambye tutiikinge kandideeti wa NRM babadde mmeka 4,000 kati abamu nga bayomba naye batuwadde ntono batujooze batuwadde ssente entono nnyo 4,000 oziwa otya omuntu ati nga gwe musaala gwompadde ate tulinako okwepakira ababooda ne baclaiminga batuwadde 10,000 ate tulina okugulako amafuta ga booda nga balaba ssente ntono nnyo tetujja kubawa kuwa kandideeti waabwe tugenda kuwa nakwedde atusula ku lufu oba wakalabyako webale kuba mugezi eyakalabye
biswaza bulidde ne babuuza bano abatambuza ebigere ani azibadde wali bava zituwa wali azibawadde ne bamwogera erinnya oyo omukyala prime minister mukole ki tutiikinga owa NRM tutambe ebintu ebiswaliza ddala mutabani ekyabatwala mu nsiko munaafuula omujegeze kwali kubba bululu ate bwoba bukoze emirundi 107 1,000 oba mu mitwalo emeka mu mmeka kakati kyeyo ekiri awo kubbisa kifuba kati bo babbisa kifuba okola Kyagulanyi asaza amagezi ate bano abali ku polling station nabo babawa ne babba bano abe electoral commission besindika ku polling station balondese nabo babawa obutabo bw'obululu ne batiikinga omuntu n'afunvubira ne bamugaa nti essaawa eziti zirina okutuuka ng'omaze okutiikinga bano abafa okugenda okujja basanga bamaze okutiikinga ne babaga awo nomubugyewa era baani abalonze okujjuza bokisi eno obulidde byonna nga bamaze okukola vulugu waabwe naye omukyala eyakeera ejja n'obeera mukyala n'ofumbirwa oyina abaana oyina omwami wo mutabani bakulaba batya ng'obba obululu enkula eyo era ensi abaana bo bano boozadde bakuyigirako ki era weebuuze tebanyumya ku masomero gye basomera okunyumya nti maama munnange yabbira NRM obululu akola bw'ati akwata ssente n'azigaba agaba obutabo bw'obululu bali ne batiikinga bulidde shemwa aponi them okuba nti bakola ebintu ebiswaza ennyo bwe tuvaawo kakati gwe kyobuuza nti n'okwegatta oba kunaayamba bwe mubeera ekitole bwe muti omukulu Kyagulanyi kye yayiyizza nga mulina kandideeti omubwati kati gezaako kye yali abaga nti bannange mbadde nsaba luno muleme kusimbawo muntu oba tutuule mulabe ani asaana ku luno alina amaanyi agayuuya Museveni bo kye baagaana bonna ezo pata ezo ne zigaana ne basimbawo abantu ku lwabwe naye nga bwe mukusimbawo omuntu omu mwenna eriiso liba ku kandideeti oyo bwe musazeewo kubanga bayoluminizi yali Kyagulanyi ye yalina amasannyalaze agookya agakubirawo era gwe baali balina okukkaanya naye ne bamusimbawo kakati bwe muba munoonya akalulu era mukwatagana kandideeti oyo sente ezitambula alina zibagabira mwenna pata ezo zonna ezimunoonyeza akalulu batambula banoonya akalulu kakati ono muyinza n'omukubya pressure kikofiira nkubuulira kwegamba okwegatta singa kubanga kw'amaanyi kyefezza essaala zetusaba Katonda ansonyiwe essaala zetusaba omusajja oyo avudde atya wano mu ntebe y'eggwanga lyaffe munvaamu yonna gy'aviiramu bwe bakubuuza kikofiira wamukyayirazi bye yalayira ng'ali mu nsiko yalema obituukiriza ekisooka ng'oggyeko na bino binze byanjavuwaza anti ebyasooka ekisooka omukulu oyo kikofiira wagenda ne wabaawo akalulu k'owekitiibwa Ssemwogerere mu Bote obululu bwe bugenda mu maaso omwami oyo so yali yeesimbye ne ku bwa MP yafuna akalulu kamu owulidde naye ono owekitiibwa Ssemwogerere akalulu n'akawangula Museveni gundi ani
n'asalawo alangirire empewo bote n'agamba bantu nti mulangirire nze aba electoral commission ne bamulangirira naye nga si yawangudde. Kakati bwe balangirira empewo eyo bantu ffenna ne tunyiiga bannayuganda ffenna n'abali ebweru ku buwagizi obw'ekitiibwa Ssemwogerere bwe yalina bwali busufu. Kakati ye omukulu ono Kikoofiira n'anyiiga nnyo okusinga n'ow'ekitiibwa Ssemwogerere naga nti babba batya akalulu okutuuka ku ekyo. Ye kwegenda mu nsiko n'agamba bannayuganda teri kinyiizizza nga kubba bululu. Ekintu ky'okubba obululu kibi nnyo, kiswaza, kiweebuula. Ye kwegenda mu nsiko era nga obululu si bubwe wabula bwa kitiibwa Ssemwogerere bwali bwaffe ffe abadippi abaali abadippi nga obululu bwaffe. Kati n'akwata emmundu zasooka kuba ntono yamanyi bwe yazinoonya okwala n'agenda mu nsiko emmundu n'ekekera. Owulidde emmere y'abantu ne baginyakula abo abayeekera nga bakulembeddwa Kikoofiira. Nakugamba baanyakulanga emmere kifuba gwe nga bw'ogiremera ne weepanga ng'ogamba nti oyisa statement ega nti nze siwa bayeekera mmere gw'okimanyi ky'ogwako. Nakubuulira omusajja oli yali agenze ne Besigye mu FDC ate oluvannyuma amaladdeyo yamanye ensonga ezamuzzaayo. Obulidde lubalamira lulanga bwe yatunyumiza teyalemeranga emmere mukama waffe gye yatutumye nga bakukuba bukumbi ku mutwe ne baleka ng'asamba. Bwe baaganiranga emmere nga abayeekera nga bakuta busi bukumbi kakumbi ke bakuba ku mutwe n'osigala ng'osamba oti mukaziwo n'abaana emmere ne basima muwogo lumonde matooke mu bantu baffe Abaganda. Wulidde kubanga bali baalabuka bannaffe ab'embalala eyo baamugamba tosaalimbira wano na lutalo tesitwagala ntalo wano. Ab'e Western Uganda bo bagamba mukotiwabulwa tojja kubanira waffe. Tibakabulwa biseera ebyo yali tannafuuka tibakabulwa yali Museveni biseera ebyo ensonga ayongerako n'erinnya lye erya kitaawe neerabidde nga ge mannya erya Kaguta eryati bakabulwa alyewadde kati juuzi ku Kyagulanyi situmanyi ati bakabulwa ekivuunulwa nti nze siwabulwa era ye tawabulwa ne Ssebaggala yatubuulira nti yampa obuwabuzi naye takkiriza kunsinkana muwabula sobi zaakola yafa alaajana. Ssebaggala ne tumuga oddangayo n'okola akajanja. Kaakati bwe biba bityo emmere eyo nga bagibaggyeko kifuba emmundu n'ekekera ne bakayira abo baakekeza emmundu. Kayira oyo seye yawamba ne Kampala oba okijjukira bwe nakikugamba. Kayira yalina experience mu mmundu nga togirabanga. Kayira omugenzi ye yayitanga ero kati ono ng'ali waffe Masaka. Waliwo mutanga lutamaguzi gwe bayita mu kibanyi. Oyo Kikoofiira mu kibanyi mwe yeerippa waggulu omusajja baamuyitanga lutamaguzi. Kati bwe baali bamugoba bano abawubote yadduka n'ayingira mu nju y'oyo gundi lutamaguzi n'amugaa nsaba ssebo nze gundi nze Museveni agenda obbanunula nsaba onnyamba okkirize neekweke mu kibanyi wano kyendaba. Lutamaguzi nakkiriza. Olwo Bambi ba lutamaguzi obanenyoolekamu bamanyi ensobi Obote ze yakolanga ze zijjo ono yajja obbajja mu buzibu abamatizizza kwegenda n'ali walampa ekibanyi
neyekweka eyo omuliro gwe baali bakumye bafumba gonna ng'agugumidde eyo talina kukolola talina kweyasimula. Ebiseera ebyo Kaguta Museveni ng'ali mu kibani kyange mu kibani yeekukumye naye nga lwaki tabajjukira abantu b'ebweru abalinako omutima omulungi tabalinaako mutima mulungi ye yabakozesa bukozesa. Enso nyina ekintu kye nnyinza okwogera ate nga kyesisiwaza naye bannayuganda munsonyiwe kuba kwoge kubanga oli bwakozesa kondomu zammwe ezo abavubuka nga kale tewebale butabiba nga mukoze eki mugenze mu babbeere ddene ababebbali oleka mukazi obanogera mu babbeere ddene kondomu olumaze ogikozesa okasuke kyoliko mukulu Kibukabulwa yakozesa abantu baffe nga kondomu kuba emmere tebasigaza buli kimu tebakisigaza ente tebasigaza n'embuzi. Kati ensangi zino magezi gusobola omuwa tanze nakugamba dda wano mutabani owulidde oli mwana muto sirowooza nti bwerabire obimanyi omukema bukemi owulidde tulinga bayibuli nakugamba sirina magezi gempati bakabulwa nze mwagaza ekintu eki kimu kuva mu ntebe kyemubanje kyokka era nze tompuliranga kuba mugamba nti obakola oti zimba kino kyewasangawo okizzeewo nze yantuuka wano era kyemwagaza kintu eki kuva mu ntebe kakati mutabani ebintu ebyo byonna bwe byaggwa ebintu ebikolebwa biki okubba obululu ye yali pointi enkulu okulemera mu buyinza n'abuuza n'abantu bannayuganda n'ababuuza ofuga otya emyaka gino gyonna banaamini n'obote gye bafuze zenja kufuga emyaka ena gyokka n'alayira emyaka ena gye yeewa nedda ndooza abantu twerabira oba mwerabira bwe yagamba eni yali ategeezaana. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bw'obanga otuuse ekitigoma ku siteegi osobola okulaba aba boda ne bakuleeta awaka oba n'onkubira ku nnamba z'essimu ezo. Nga Yesu yagamba yakola bw'ati n'ebuwero ng'agyogera n'ewaffe yali ategeezaana kirabika ng'asaba emmere era ng'abyogera nti ena gyokka sijja kuddira omulala akwate bano abatandise okumulwanalwanamu enyale kye bamubanja kubanga tofuuka sseggwanga mutabani mu kisibo n'oba sseggwanga emu nga buli nkoko ekekema etuuse okulinnyirwa ebiike nti gwe olina ogirinnyira sseggwanga zinnewaazo bwe zeetaaga okufuna obwetaavu nti zirinnyire enkoko zino ezaagala nga gw'ozibojja emitwe kasitwa weekola ebyo bulidde ebiddirira byebyo era kati mpulira empululu bujju bamuwakanya byategeka bino ebya mutabani we bamugaa nti kigeze tobiwulira mu nkuubo ogendako gye banywera minowoota gwatamunywa nene n'owulira emboozi kakati bo bagamba gwe sseggwanga wekka mu kisibo gw'oli nkoko sseggwanga wekka ffe tetuyina birevu n'ebirevu gw'omu ebirevu kyekyo yensobi eriwo kulemera mu ntebe kubba bululu obulidde okusosola ate naye asosodde n'akoowa okusosola kwasosodde nnyo nkujjukize yajja wano bwe baawangula Kayiira bwe yawamba ne bajja mu buyinza adyese Kayiira amugende edda bwolwo batudde ate bwe tuba tusoosa okukulembera eggwanga
bonna baproposinga kayiira mwe muli baana bato temubimanyi bonna nga baga akayiira kuba yawandi ye naamudyekadyeka kayiira naye naayitika baabuwe nze mpaayo yakufugira emyaka 4 kuwa entebe kayiira nakkiriza nga bwe baloze owulidde ono n'atandika entebe okuva olwo from then yakagaagano kumpi 4 afuga ggwanga lino owulidde kayiira mu busajja atulwamutwala masasi ge gaamulya katonda yaliramula gwe baatuma oggamukuba neyagamukuba balisiiriira omuliro ennimi neyatuma ennimi zirisiiriira omuliro bakya kayiira yabakolera omulimu nene okuwamba eggwanga baali balemeddwa ayi awamba ono kikofiira ali eno kukatonga emmundu etokota ekyamulemese kayiira eri n'awamba kakati ebyo byonna byebyo byenkumenyedde ebyakola ki byalema okutuukiriza kyova olaba ensonga eri gyombuuzizza nti lwaki tulina kalungi komwagaliza byebyo zezo ensonga lwaki toyagala mukulutibwawe simwagala ekirala yavuwazza nnyo abantu awo yalayira okwongera obatumbula bagaggawale nnyo twavuwazza ebyaffe yabinyagulula byonna byeyasanga awo njagala okubuuliza ekibuuzo kino nga temulimu kwesiswada kwonna aguze Nobert Mao namugya mu DP mwewali singa akuyita singa agamba Winfried jangu nazaalibwamu nayonka DP taata wa DP yali wa DP nenyonka taata atuuse okufanga wa DP ngamba singa akuyita mukulutiro kabula nagamba Winfried emirimu gy'okola oyogeredde abantu ne bawangula abakampeiningidde ne bawangula toweeta n'ogenda nze okugenda wati bakabulwa nze sibeera n'abakozi ba bibi ebyo babiyita bibi bya lumbe ebintu NRM byekola ng'okutta abantu okulemera mu buyinza okubba obululu okunyaga ebyaffe bye yasanga wano byonna fakitole na biki nze sibeera n'abakozi ba bibi era nze tujja kundaba ndi mwavu mutabani ndi mwavu nina buli kizibu kyonna abanjagala be bampa kyendi era naawe otero kumpa kyendya nenkwebaza naye sirigenda waati bakabulwa ekirala siri muwabula nti koloti ekyo nakirayira kati emmwanyi zaffe zizino babadde bazitwala nga beerimbika mu mukazi oli omuyitala ng'ate si yazitwala bo bennyini be badde bazitwala bazitugyeko ekwo kusosola ebyawano nakugamba bwe baamala okutuula mu ntebe atudde mu ntebe ffe abaamufiiririra yatuwa eddagala lye bayita dudu bitooke sikirumamu ani yabawera eddagala kikofiire dudu bitooke n'amutuleetera yamanyi gye yamuwa kankula n'atuwaanira nti ono dudu bitooke agenda okugimusa emmere yammwe mmwe abagaana bagiranga ng'ofukirira bwoti okwetolooza ekitooke koza atuwadde obutwa obutta ettaka lyaffe wulidde eri enjuba gyegwa gye baamufubutula nti toleeta wano ntalo bo n'abawa tracta eziwerera ddala empitirivu n'azigula ebweru n'azibawa n'abawa ebigimusa n'abasimira nayikondo wamu wajjudde nayikondo owulidde kaakati bo ne batandika n'abagamba mulime mugaggawale era kati bagagga bavundu
era mutabani njagala nkubuulire emmere gye tulya kati ffe wano e Buganda eva eyo enjuba gyegwa gyayita ewaabwe emmere gyeva naye omunwa ogumu gubanga omupikemu omukka otunuulira emmere eva eyo oyinza okuga nti oba guba bwe guti omunwe gw'ettooke ng'ekyo kitegeeza ebigimusa byabawa kwegamba no mu Buganda yabawa ddudu yatuwa ddudu bitooke tusobole okwavuwala bakwasire kutuwa ng'atudyeka nti tugenda gaggala emmere egenda kugimuka naye ng'atuwadde twavuwale ddudu bitooke oyo yazaalanga ebiwuka ebiyina ebiwawaatiro ebigumu nga kumpi seminti nga tokiyinza kimenya oti nekimenyekamu amakooti g'ebiwuka ebyo yabanga biwuka nga biddugavu kati byasenseranga ne biyingira mirandira ne birya emirandira gyonna ne gikutuka wagendanga okulanga ebitooke byerindiggulanga bigwa ebitooke byerindiggulanga bigwa twagendanga okuyunja emmere okutema ennaaka ezo nga wansi wali ebiwuka era twagiranga maama yagambanga tubikkeko ebigogo bwe twasigulanga ebinaaka nga mubikkako ebigogo mugenda okukeera ku makya okubikkula ebigogo ng'ebiwuka bitevuunya bingi nnyo nnyo bwe tutya emmere ya wano e Buganda bwe yafa zezo ensonga lwaki mwami Kikoofiira tumwagalanga musosoze ayina ettima fe abamufiiririra ayina ettima gye tuli n'amawanga twayidu endala nazo azisosodde baavu nnyo laba obwavu okuli ekkalamojja wano gwe wabalabye bwe balinga emizimu bwe bati enjala ebatta tabafaako ensi ya Uganda eryemu lwaki eri emmere ennyimu nnyo buli kimu lwaki ffe abalala amawanga amalala lwaki tebalina mmere lwaki baavu nnyo nze natuusa n'okugamba abantu ti oba omusana guno ogwasa mutabani ekiri ewaffe e Masaka kasooli yakala atuuse wano n'akalira ddala kyembuuza nabuuzizza abantu oba omusana guno ogwako eno ewaffe ewalala mu tribes endala Bananka Baluwo Mbale Bugisu Bunyolo wanaffe ebitooke ebikaze oba nawa waliwo ekkobaane ye banne nabagenda lwaki ebyeriti bikala lwaki ebyeriti bigimuka ne biba amatooke ne gabanga amapikemo tetulina balansi y'ebintu mu ggwanga iyo yonna ettoola abantu baafu bayitirivu nnyo obutooke bwafa dda bwonna kakati nze wesibeerera n'amagezi genyinza kuwa ti bakabulwa atakulekera tomulekera era weneebaliza mwena abali ku program abali ku live show tuna omukwano gwe bayita Serunjo Jihamid live from Qatar is ambassador waffe eri mu nsi eyo mu Qatar akusindikira ekibuzo n'abuuza tutolowooza nti abantu oluvannyuma lwa Bobi Wine okujoininga ne bakwatagana bonna once they join together taaluzinga bwagezi ate mubabadde bataagala kintu ekyo mwana wange bagenze Soloti nze saagenze ensi yawuubidde Kyagulanyi kwegamba oba ye Katonda yamutonda atya oba abantu oba kizaale simanyi Soloti yonna yawuumye nga Kyagulanyi atuuse Kyagulanyi ayina amaanyi agasinga ag'ensolo wabadde abeerera nago ate ambasada kankuwabule Serunjoji webale oba abadde abeera nago ng'obululu bweyawudde
FDC esimbyewo gundi ani bwe bayambula engatto Amuriati manya DP esimbyewo mawawo awo bwandibeeredde obutono naye ensi yonna yabeeranga ku Kyagulanyi era olaba Magini gye yawangula mu butuufu bw'obululu obutali buno Lugete bwe baapakiranga mu bokisi ne balangirira empewo bano bagundi aba electoral commission Kyagulanyi ekyo kigendamu amaanyi mangi ze nalabye ensi yonna nga n'abeefudisi bennyini mutabani nga babuuba people power n'ekisembayo ku ekyo era y'omu gwe bayita Hamed Sserunjogi director okuva mu Kata agamba nti Mao okugenda mu DP ono okugenda mu NRM nga gwe omuntu kyali kirungi oba si kirungi yebale kumbuuza kibuuze Mao okuddira ekibiina kyaffe bajjajja kye baatondawo bajjajjaffe n'agenda yeetunda mu NRM kigeraageranye kyentera obbagamba nti ye mukazi omufumbo okuyisa okugulu mu nju n'okuyisa mu nju bwoti ekyo mumanyi kyekitegeeza omufumbo ne bukeera enkya balo n'aleeta ebintu n'omwanjula ewammwe ne mulya buli kimu buli kintu gomesi nazo ne zijja na buli kimu makanzu n'otuuka mu bufumbo gwe omukyala bwe baakukwata ate n'otandika okuyisa okugulu mu nju ntegeeza oyenda teri kibi mutabani Sserunjogi ambasada naawe mutabani teri kibi nga mukazi gwena wakiri omusajja ayenda naye gwe Mao bw'alinga mukyala waffe kubanga obadde okulembera ekibiina kyaffe ekyo kye wakola kigeraageranyanga omukazi okuyisa okugulu ekyakwetunzizza ki Mao toli mwavu nga ffe wala tugamba nti nongambe Mao toli mwavu oba mutuge gwe mwavu simanyi gundi oyo wano kangala wano naye ekyakwetunzizza tetuli baavu ow'ekitiibwa Sserunjogi ambasada njagala nkubuulire ensemu ninga musota gwebakira omusota gavumenti eno yanjaguwala nenfuuka omusota kuba gwe gwebakira lubuto ne guli enfuufu owulidde ate ekyamwetunzizza nga ffe tugumye abaava ennyo kiki Mao yakoze ekikolwa ekitabangawo era yaswazizza DP kati baabo basajja batu bakwata wano bakwata wali bakwata bisubi omu yatuuse n'okugamba Sebamala nze nkiwambi yagambye Sebamala omukwano gw'ekibiina kye kyabajjajjaabe gumutta yagenze nkiwambi ate okuwamba mu kibiina ekyo kye navaamu sirowooza nti constitution ekikkiriza tekiriiyo tolina bw'owamba era looyo oli gundi yamugambye nti awo constitution tekukkiriza kuwamba kati banoonya bw'oga nti tumulwanyise bamuwadde emmundu zivuluuja emmundu waddemba okukuba press conference wali ku William Street ku kitebe n'ayiwa emmundu okusooka era bwe yakoze n'ayiwa abasirikale nga babagalidde emigemera wala bonna n'alyoka ayingiramu abalala bamugoberera kati tebalina bwe bakikola aba DP era nze mbawa amagezi DP Nkunga nze ndi ku lukiiko olwa nuupu olw'owaggulu olumobilizinga tuli ku lukiiko olw'owaggulu tumobilizinga era Nkunga aba DP mwenna mumanyi Kyagulanyi yali wa DP
ne bajjajjaabe ne kitaawe famire yonna ya DP mbakunga mujje mwegatte ku DP. Essaawa yonna tugenda kulangirira abagenda okwegatta ku DP. Sijja kukololera ku kizigo babalabe bano bayinza okukola effujjo lyabwe, naye bakunga mwenna banna DP. Ofiisi ya NUP nzigule, era Oweekitiibwa Kyagulanyi kye yasoose okutuguza kukunga bantu bajje baleme kuwaba nti nabo bagenda mu NRA, kubanga mawe yayatudde ekintu kye sirabanga ekyanga wemuukirano. I can't join NRM without my party. I have to go with my party. Nengamba kiki ekyo? Party eyo mu Luganda kitegeeza sisobola kujoininga oba na movement oba NRM movement nga sirina kibiina kyange. So nga amakulu gaakyo alina okutambula n'abantu ababaddeyo. Which means n'abantu ne pate gye balita DP n'abantu bonna ne bwe bapate yagijjawa kyembuuza yafuna bisa n'agizaala ebisa ne bimuluma n'agizaala ye yagitondawo yaani pate ye etya. Beni Kiwanuka omugenzi mutabani mwabato temubimanyi yafiiririra pate ye ya DP gye nalimu n'amalaalo ge up to now situddanga situgamanyi bwe gali. Abamu bagamba Amini yamusuula mu pipa ya asidi, abalala nti yamuukyabuukya, abalala nti yamusibako ejjinya n'amukasuka mu nnyanja. Teri amanyi kituufu. Kiwanuka yafiiririra ekibiina ekyo. Gwe mawukya kanjenje pateyo ogibatiza otya nti olina okugenda ne pateyo aba MP aba DP mbalajanira nze maama wammwe ndi mukazi mukulu ndabi nze nalyavuwala lwa kibiina ekyo obulidde naye muumye mbalajanira ba MP mulinde ekisanja kino bwe kinaggwako mujje muweebwe kaadi NUP weeri ebaaniriza mujoyininge NUP. Abawagizi mwenna bakansala baani tubaaniriza mu NUP. Nkunga mwenna bannayuganda abakooye mu bibiina byammwe abalaba nga temukyalina mugaso, mbakunga mwenna ab'Enkole, ab'Ebunyolo, Abatoolo, Abagisu, Abanyala, Abasoga, mwebale nnyo ne kye mwakoze. Mutabani nga sinneerabira omwana waffe Kyagulanyi omukulembeze wa NUP yeebazizza nnyo bwe twabadde mu Afirikana tukola nga twegatta ebibiina byonna neyeebaza nnyo ab'Ebusoga. B'Ebusoga baataano Mbale beekalakaasizza olwekalakaasi oba banaabakola ki oba gwe oyo Kikoofiira n'agamba mulina okusasulya byonna bye mwayonoona. Sikunga bantu kwekalakaasa nga mwonoona, ewaabwe ekyo kyabasobyeko. Bina kwekalakaasa mu ddembe tambula kuba constitution ekituwa. Naye gwe tibakabula oli mutuukirivu olyoka ogamba nti bano bajja kusasula bye baayonoonye. Si gwe oviirako ekyo abantu okwekalakaasa ne boonoona ebintu. Gwe bwe wali weekalakaasa nga olw'obululu obutaali bubwo obwali obwa DP, tumenye tuddeyo tumenye bye wakola bye wayonoona mu Uganda. Byonna bye wayonoona n'obisaanyaawo. Ebyo by'oyagala tuddemu tubimenye. Mbakunga mwenna bannayuganda mujje. Ate ekirala mutabani oyo Sserunjogi
oyo gw'ogambye ambuuzizza ebibuuzo. Njagala nkutegeeze waliwo ababadde n'ekirowoozo nti tuve mu byobululu. Ababadde balowooza nammwe bannaffe ab'ebweru, naye ab'ebweru eyo abali ebweru bannayuganda babadde ekyo tebannakikola ki, tebannakyatula. Naye wano waliwo abagamba tuzire okulonda, tubiviiremu ddala, kuba buli kalulu yalonda aba-electoral commission, yakuba obululu, yakola ki. Baana bange omuzizi azimba ttwe. Mujjukire, yes, ffe twazirako okulonda nga nkyali mu DP, nga Museveni okuba akalulu ayitiridde, ne tuzira okulonda nkwerabidde oba kwaliko, oba yali referendum, oba nedda kwali kulonda kwa bululu. Ffe ne tuzira aba DP. Oweekitiibwa Lukyamuzi owa CP najja yeesimbawo e Lubaga, constituency yaffe n'agitwala. Oluvannyuma lw'okuzira ffe olwo tuzira, twewaanira mu kuzira. Lukyamuzi yatutwalako constituency yaffe up to juzi lwetuginunudde. So ng'amakulu gaakyo obakuutira baleme okuzira okulonda. Ddayo kuteeka birowoozo ku kuzira. Nina n'abalala bendaba abakuba amasimu, ng'oli agira bw'ati, abantu bajja balowoolezaamu mu abakuba amasimu okukunga abantu okuzira. Bajja balowoolezaamu nti tibakabulwa y'abasindika. Muleete ebirowoozo ebyo ku mpewo, abantu balekeraawo okulonda ye nga bw'ayitawo. Mmwe tuli basajja tumwebirevu ffenna abakyala n'abaami, tuteekwa okulemera mu kulonda. Mulemere era mbakuulire, akalulu ako kalina bingi. Akalulu ako okulonda muyinza omuntu omuggyako nga muyita mu kalulu ako, mutabani tobiyita byakuzannya. Ako akalulu ke mulaba si ka muzannyo, tusobola okwegugunga. Sijja kirumamu ne twegugunga naye nga sitwonoonye bintu. Constitution ekyo temusobola tibakabulwa tojja kinsibira. Abaalo yanja bayungula. Bw'oliddayo okwemoola nga bw'olaba bwe twegasse ekiruyi mmanyi kati wasuze otunula ebigere byasuze mu bbeese olw'okwegatta. Wulidde? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bw'obanga otuuse ekitigoma ku siteegi osobola okulaba aba boda ne bakuleeta awaka oba n'onkubira ku nnamba z'essimu ezo. Sitaani kuyitawo abantu bannaffe ppate ezeegasse ate kwefukulula nti ate tubivuddemu. Ekyo ekintu mutabani tekiyita kyakuzannya, ne mutabani Serunjo di ambassador kyekintu kye twakoze kiyitirivu. Kati tibakabulwa tuyeebaka n'emmere tegenda n'alusazi munyoola. Awulidde bw'aba tamanyi eddagala lya kinnansi liwonya alusazi kuba ery'ekizungu teriwonya, yasuze atunula. Ekyo ekintu kisobola okuviiramu ensi nnyingi bababbi akalulu ne beegugunga. Okwegugunga okwo ne bajjako omusajja oba ekirala kisobola mukubya puresa. Nakyo nekimugjawo. Puresa alaba twegugunga. Ensonga ya kabaka waffe Mutebi bwe yamugaana okugenda e Kayunga ng'ate ye yamuyisa mu kalulwa mu kwekala mu yeekera ogwo, abantu baali bamugaanye n'eruweero yonna.
n'agenda amuwa kankula gye yamuwa kankula eyo mu nsi manya Sweden manya wa n'amwegayirira nti bampadde amagezi bwe nkutwala Abaganda bajja kukkiriza njekerere eyo ewaabwe. Owulidde Kabaka ng'alowooza nti sanga ebyange lwe binanzirira n'ensi lweneetereera ekyo bwe yamugaana okugenda e Kayunga eggwanga lyegugunga lyonna ekyali wali mutabani ndowooza wakiraba. Owulidde wali okuzi wali mukulu abantu beekalakaasa buli wamu twabulako kawuzi lwekati okuggyako ti Museveni ku ntebe era yavuga yatusanga awo Kibuja katukotta akate twekalakaasa ekitabangawo era yagenda n'emmotoka 3 naziraba kimmamba kimu nazina 2 nga yebisa amawulire ku maaso bwali ng'alaba bye tukola. Waliwo obwana bwayiringisa ekipiira oba kyali kya tractor ekyagejja ne kibola ne kijja bateeka awo ekipiira ne bakikumako omuliro ndowooza kyalimu amafuta naye yagiranga ati amawulire nga agira bugiza bwagira alaba bye tukola twekalakaasa tuyimba ennyimba nga bwagira ati n'agenda entere. Waliwo omuntu omu nakati nkyamunyiigira ate naye yali agamba naye munyiivu Museveni byakola nga wakaduma ye yatukola ekibi n'amuwa amagezi agatulemesa okuggyako gundi Museveni bayinzeni nga ye Museveni olwo era ekyatukola obubi sijja kyatulaba naye yali agenze ng'ali mnyanyonyi kati neyeesigula ekyo magezi ge baamu ne tuva ku street ye yali awedde. Kakati ekyo sikiba kibi kwekalakaasa constitution mugiyige eyo etukkiriza okwekalakaasa mu ddembe era Kyagulanyi kyebakunze kiti mukalakaasanga nga muggyako ebyo era kyokwekatta kino kijja tuyamba omusajja ono okumuggyako ajja kuvaako akaseera kasigadde katono ajja kuva ku ntebe nga ffenna tuli bumu yonna eggwanga nga lyekalakaasa nga tewali bino nga bano abatakisi bye badde bawoza ebyo byabo ne tugira ne twekalakaasa nga bo tebibakwatako ffenna Uganda bwe tuneegatta tutyo akalulu kati obugenda okuddamu tetugenda kunyigirwa mu kutooka muli mu kububba mmwe bannabbanja mmwe bannabbanja mutubuulire oba timuli bannayuganda nga mwatuwa erimbikamu nga muva wala nga muli bamuva wala naye ng'ensi eno Uganda yo ku musajja ono kikofiira kyakoze eggwanga n'abaamufiirire temuyinza kubbamu mukulu gundi gwe omukulu w'electoral commission ne weefuula ng'atolaba buli budde ng'affe tetunnabiraba nga bikolebwa temubiraba byabakama nkuwoninga ogusemba lekeraawo okubbira gavumenti eno. Tweyanziza nnyo Jjajja Winfried Nalusiba for that particular site nti Bannayuganda obawadde essuubi oba otuwadde essuubi era ensolo kweri effumu lijja gifumite anytime oyo gwe bayita Jjajja Winfried Nalusiba mayobdo obusinga nze nawagamba njagala buli muntu oba oli wa DP jangu oba oli wa NRM jangu oba wa NUP naawe jangu ebigambo ebikuvaamu tulabe nga bisobola okutuzimba bitya okutufuula kitwetaaga okuolunaku olwaleero kuba tulina abo abalina ebigambo ebizimba naye nga muli eyo mwetwese so ffe omukulu gwaffe kwegi buli kiseera mwenna mujje tusobola okuwayamuko ne tulaba nankwadde nange
ntandika obbawo essimu yange soma enamba essimu ogireke giweeyo then essimu yange nze mukyala Winnie Nalusiba 0704 23 39 52 0704 23 39 52 mu Luganda 070 4 23 39 52. Okay. Bakama bange nasineerabira akayugumo kandi bubi ebizibu biri bye nababuulira bikyandi bubi nnyo naye bangi mwali munsuubiza simanyi oba mwerabira bannaye munzije mu kizibu munzije mu bizibu ebyo baana bange abannyamba ku luli beebale nnyo naddala omwami ono eyatuyamba ekinene erinnya enneerabidde nsaba Katonda abaddizeewo we mwajja waliwo n'omukyala emabega awo yampeerezaayo akasente n'agamba yeewuunya nnyo okuba nga ndi bubi bwe nti ku byenkoledde bannabyabufuzi okubanga ndi bubi bwe nti. Okay. Kale yeyo Winfried Nalusiba tusaba Omukama asigale nga kyamutambuza ate ng'okyali bulamu nekinadako maaso awo era buli ntakira Sserunjo yagamba nti buli kiseera aba ayagala puroguramu zino zibeewo naye nga bimanyi nti neggwanga bwe lyatuuka tukikola Winfried and Center tugezaako ne tweyiye nga bwe tulina okweyiya tusobola batuzaako amawulire so batuusaako mu bulumi bategeeza biki ebiri mu ggwanga buli kiseera. Abali mu diaspora mwebale nnyo okubeera ku puroguramu zaffe zino abali mu Arua Omoro ate nsasiddeko n'ennyo ab'Embale abafunye obuvune obwa floods amazzi ago agabayingidde abafudde banja sinzi bonna bannumidde wamu naye waliwo omukwano gwange tukola naye ku Bugema University naye bonna beeyo nabo balugendeddemu. Mutabani ekyanyiizizza ku ekyo kati oba wakiwulidde naawe nti Abachina bano omukulu Tibakabulwa baatembeeya beyajja e China baasuusuuta wano abamazeewo ne Lwera waffe nga bamuteekamu ennaaka omuceere mbu eyo ebugisu ng'alina gye yabawo okugira amayinja kati bwe baagakuba gaayonoona owulidde kyekiviiramu awo ennaaka ne waabika amazzi olutindo byafa byonna byebitta abagisu naye njagala nkubuulire mukulu Tibakabulwa abagisu si bannayuganda amazzi ne gabattanga buli budde nga tobafaako abantu bafaako gaffe bangi waliwo ababadde mu mmotoka bwe walabye maama oba sitaani yabajjidde atya ne bayingira mu mmotoka mu mazzi n'emmotoka yaabwe bonna ne bafa ne baggwawo oba amazzi ag'enzija gye gajja simanyi nze nena nenga lwaki bwe nengera gajja sidduka naye nga kyava ku Bachina bakyogedde ku leedi. Okay. Katubagalize okubeera obulungi mu lyeyina ku bannayuganda era tujja basala oliba olwajja kudda mu mbeera nabo kati oyongere tugenda tukakalabya ebintu ebirala kadde twebale nnyo buli kaseera kootuwa twebaza tetusemera ddala Omukama akutuweera omukisa sigale ng'olimulamu nga bwokola research ku bintu ebiri mu nsi era obulamu mbusabira ddala Katonda tayinza kukola nsobi nti alwaniridde eggwanga lyange bwendi nanzijamu omukka nga nuupu tennagenda mu ntebe weewaawo kiba kibi era tukisabira kituukire nti mu maaso awo buli kimu kijja kutambula olw'ekisa n'ettendo tubagaza okubeera obulungi mwera eyanza eyanzeeko